Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe nnyo omulungi omwagalwa. Njagala kulamusaako nnyo yonna gy'osinzidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Nze Nicholas njagala kubuuzaako era nga nkutegeeza nti akyali Kristo era afuga amawanga, afuga ensi, ye kabaka w'abakabaka. Nkulikayo nnyo leero mu mirimu gy'osinzidde. Naffe twebaza Mukama atuwadde ekisa. Ekituufu kiri nti akyatuwanirira era tukyayogera nga ye Mukama, akyatuwadde omukka ne twogera ne tugamba nti ye Mukama. Abalala nga beesiga amagaali, abalala nga beesiga obugagga, nedda. Ffe obwesige bwaffe bunaabeeranga eri Mukama. Kulikayo nnyo ddala gy'osinzidde. Nze Nicholas ngenda kutambuliza ddala mu ddakiika ezigenda okuba nga ziwera ddala 30 tunaaba tuva mu kifo kino. Oluyimba leero olutuguliddewo programu yaffe ayitibwa omukyala ayitibwa Angel Kisakye ng'agamba nti Katonda muliro. Ekituufu kiri nti Katonda muliro ogwokya era ogwaka. Nina video gye njagala nkuwe wano olunaku lwaleero kwe tugenda okutandikira programu yaffe eno akawungezi k'olwaleero. Nzikiriza nga Katonda mwesigwa era nga nzikiriza bulungi nnyo nti akukuumye bulungi nnyo yonna gy'osinzidde. Nze Nicholas kitaffe omwagalwa nzikiriza nkwebaze lunaku lwaleero. Abantu bano bonna mbanyiika bweziba b'omusaayi ogw'omwana gw'endiga. Mukama wegulira ekitiibwa eri obulamu bwabwe, okola ebyekisa mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu in Jesus mighty name. Kubirako Yesu mu ngalo agamba nti mwesigwa Mukama. Kankwe vidiyo eno eya Jjajja Jjumba awo ngenda okuba nga ntandikira mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Wuliriza mpola n'obwegendereza. Omanye buli kimu kya budde, buli kimu okiwa obudde, naye akadde katuuka gwe kennyini n'otandika okukebera ne weekebera naye kennyini ogamba ne tuwulirize omusajja ono Jjumba aligaweesa ow'ennono n'obuwangwa. Wuliriza. Weggwanga Yoweri Kaguta Museveni saba ffe okuleeta mu buyinza oyimirire otuule obeera awo ku misambwa gy'abajjajja b'emizimu abalongo n'amayembe bwe tunaagita entebe ojja kugita kuba tolina ke wali otuwadde. Basaba ne bannyabo gwe n'owa amadiini gonna n'owa buli muntu yenna naye oyinayo agaana n'abaana. Basaba ne bannyabo Pulezidenti oyo njagala Babuli yaffe twamuleeta mu nsozi zaffe mwe yalwanira. Yali mu lusozi lw'e Walusi baamukolako emikolo buli kimu naye obuwangwa n'ennono yabukola ki? Yabwerabira. Essaawa yonna tugenda kuduumira timukola kintu kyonna naye olw'ekuba twetoolodde Uganda yonna mwe bonna High Council nga Pulezidenti Museveni eggwanga lino nga mmwe muliriddeko amakola naki ng'omwana w'omuddugavu abonaabona naye ng'amayembe ge muyina lubaale gwe mulina nga ffe tuli eno tudaagana mwawambibwa abazungu nammwe kigavumenti kyammwe tujja kiddukamu. Bantu ba Katonda bweza ekyo kigenda ku likodi kubanga bw'oba osazeewo okusembeza abaana bonna obawa bonna okola ki? Naye musige twamuziika bajjajja baffe babujagali tubaziise abantu bonna baweddewo n'abaana baabwe tubaziike nga tebalina ne we basinziza. Twekukuutiriza bwekukuutiriza naffe keeki y'eggwanga tujagalako ekitundu bwe muba timutuwa muve mu ntebe tunoonye abanaatuwa. Eyo message njagala etambule bulungi. Abantu bonna bwe bati balyaki olw'okuba batonde babalina lubaale, olw'okuba batonde babalina amayembe, olw'okuba batonde babalina emisamba. Essaawa yonna ngenda kuduumira museese ebyoto ate ffe titulwana. Netuyinza obutagimalayo kati tuke tukomekaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Nawo nabagamba kuva dda wano nti Jjajja Jjumba ono aligaweesa ayeyita omukulembeze w'enzikiriza ya Tondism obuwangwa n'ennono. Now waliwo ebintu bino ebitagatta. That's why nze nabagamba nti sitaani bwakusiba asooka okusiba obwongo n'akusibira ddala naye ate Kristo bwakuta obeera wa ddembe
gamba muno nti the son whom the son sets free is free indeed. Kakati Africa tulina ekintu kye tuli mu kuvuga, naye ekintu kino kirimu ebikukujju bingi. Tugende mpola. Waliwo videos bungi obutambula, campaign ezitambula, naye mainly campaign zino nga zisinziirira mu Bafirika. Campaign zino nga ziri mu campaigninga Bible number 1, nga ziri mu campaigninga Yesu, nga bagamba nti Yesu w'abazungu addeyo mu America gye yava. Tuli fenna tugende mpola. Kakati tulina ignorance efanaganako bweti, naye ate bw'ogenda mu mawanga agabuuka Africa, tugambe n'amawanga gakyali mu Africa naye nga amawanga gano galimu abeeru bano eno campaign tebagirimu. Kati bw'ogenda ate mu mawanga agataafugibwa bazungu naye nga gakwata Bible, ate no campaign tebagirimu. Naye ate bw'ogenda mu mawanga ag'abazungu bakyeruppe bennyini betwogerako, abantu bano baakola dda campaign edda nedda, okuva edda nedda, okuddi-campaigninga Bible, okugikyusa, okugijjamu ennyiriri endala, okuziteekamu ennyiriri endala, bagitwala mu operation ne bagioperatinga ne bagikuulamu ennyiriri, ne bakuleetinga Bible versions ku version, by version ku version. Kati waliwo endala eriwo gye baleeta eyitibwa Gen Z Bible, naye ejja nayo bagisokoddemu ne bateekamu ebigambo ebitoogerekeka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omukyala ayitibwa Alice Ann Bailey yawandika 10-point plans to destroy Christianity. 10-point plan to destroy Christianity. Kakati omuntu yenna buli wayimirira n'agamba nti ffe tuli mu kulwanyisa Bayibuli, tuli mu kulwanyisa Katonda ono w'abazungu, Yesu w'abazungu addeyo gye yava, naye n'abeera ne ignorance etategeera nti ate gye bamusindika addeyo gye yava. Campaign yatandika dda eri mu system ey'okulabika nti nno esanyawo Bible, naye baalemererwa na guno gwaka. Ebitongole eby'amaanyi ebinene biyimiridde ne bigoyinga against the Bible. Ekitongole kiramba kiri mu Amerika awo ne mu Africa mwekiri, kisigenda kubabulira olwaleero, ky'omulimu gwakyo ku campaigninga abantu kulya bisiyaga. Tukaddemu ffenna ku campaigninga abantu kulya bisiyaga, naye ng'ate Bible eri against ebisiyaga. So ogenda okwetegereza nga gye bagisindikeddeyo mu bazungu, ebintu bye bakola biri against yo Bible kennyini. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omwami ayitibwa Obama ne Obamacare ng'akyali mu buyinza, ng'akyali mu administration ey'America. Obamacare yali erina agenda, era ekyaliwo erina agenda ng'abantu balina kukuula mu mbuto, balina kujja mu mbuto. Kyenzikiriza nti Bible tekkiriza muntu kujjamu lubuto. So ogenda okwetegereza nga batutegeeza nti Bible yajja okusiba Abafirika obwongo, era abazungu bagikozesa okujja okusiba Abafirika obwongo nga bagikozesa okutufuga. Nkujira naye ate ne beerabira nti ate Bible y'emu. Eggwanga eri Amerika gye bagisindika bo balina mentality egamba nti Bible ya mbazungu, abazungu balifaalinga B'Amerika. Naye ne beerabira ekintu kino wammanga nti n'Amerika nayo yali colonized. Amerika nayo teyeetengerera, Amerika nayo yayitibwako mu bufuge nekwatibwa. Amerika nayo yagaininga independence. Abangereza, Abaspain, Bafaransa edda bonna abasetolingako mu Amerika, era kyova olaba nti omusaayi gw'Abamerika, Abamerika bali abaddala bali mixed blooded. Indianas, babaita ba Indianas, something like that. Bali awo bali mixed blooded. Bagwa nayo bagenda babasaanyaawo, abamu bagenda omusaayi gwabwe bagumixinga. Abamerika bano abaliwo olwaleero bemulaba si be Abamerika ba indignant settlers. Kati bwe baba nga bagirifaalinga Bible ng'eddeyo egende mu bazungu, kandi Yesu w'abazungu, nti baleeta Bible okufuga omuddugavu, bannange basibe nemenye endowooza ya bwongonfu, kubanga Bible kennyini tekkiriza muntu kubeera musibe muddu wa mulala. Tulaba Isirayiri ng'eri mu buddu, Katonda nasindika Musa agende abaana ba Isirayiri abate babeere baddembe.
Bible esomesa nti omwana w'omuntu gwawe eddembe abeera wa ddembe ddala. Whom the sun sets free is free indeed. Kati Africanism waliwo ekintu kye bali mu kuzimba ate kye batagenda kusobola. Mukama waffe yeebazibwe nnyo kubanga abazungu bennyini Yesu teyali muzungu. Eyo nayo kubuwa kutegeera bintu bino. Yesu teyali muzungu nedda. Yesu ne wano mu Africa history actual facts ziraga yaliwo mu Africa. Yaliwo mu Africa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So tulina bloodline eyo. Hallelujah. Kakati nkujjira ku mukulu onayitibwa Jjumba Aligaweesa nti ekintu kino kyali mu kuzimba bassebo ne banyabo kirina agenda naye alina agenda eyamuweebwa okutambulirako. Agenda eno olukwe nkugambye luli mu mawanga g'Abafirika. Balina agenda gye bali mu kutambuza okulaga abantu nti balina okwesamba Bayibuli, balina okwesamba Katonda w'Abazungu. Tudde ku nnono bo kye bayita ennono kiri kimu. Mutunuulire abantu bano obuwangwa n'ennono kye bakulembeza bakulembeza ekintu kimu. Oba ojja obeetegereza bakulembeza ekintu kimu kusamira. Tukaddemu ffenna bakulembeza ekintu kimu kusamira. Kati omukulu ono yakulyetinze ne high council, akakiiko kikayita aka high council. Lwaki bino byonna abikola? Yakulyetinze ne kye bayita Tondism choir ku supiidi ey'ekizongerezi. Mukama yeebazibwe nnyo. N'akulyetinga kye bayita Tondism choir. N'akulyetinga kye bayita Tondism high council. High council nga kye kibiina oba kye lukiiko olutuulako abantu be bonna abafuga enzikiriza ya Tondism. Ekibuuzo kyange bonna nabalabi be bajjajjaani bakabonaani bonna mubanga gwakulembera obuwangwa n'ennono mu Uganda, okulembera ba Buganda, ba Busoga, ba Bunyoro, Karamoja, Acholi, Wawookoma. Bwe kibeera nti oli in Tondism faith nti ogatta abantu bonna. Lwaki tewagenzeko ne Mwaluwa n'osamirira ku lubale w'Omwaluwa naye ne bakuwaayo omuntu agenda otuula ku high council. High council yonna ejjuddeko bajjajja Baganda tekuliko atuddeko nga jjajja Mulugwala oba nfuna ndowooza. Tekuliko jjajja atuddeko nga jjajja atulwako emmandwa z'Abanyankole. Taliiko. Tekuliko jjajja atulako nga tuddeko jjajja w'Abakiga. Tulageeko kale ku high commission ku high council gye walonze nga nti kutuulako kuliko avaamu ng'ava eri mu Banyoro. Nti ono jjajja yakiikiridde Abanyoro mu Tondism faith nti yono kati atuulibwako emmandwa zino. Wakubiridde ekintu ku supiidi naye nga kiki oyagala eddoboozi lyo liraga nti golina interest mu gavumenti okulabika nti nekuwa ebintu bino wammanga nga ba bishops ab'enzikiriza endala amadiini nga Museveni wasituka n'abawa amamotoka. Naawe balaga nti tuli organized ssebo era mweteeseteeza okumulagira nti gwe ssebo wange ffe tukulagidde era bw'ogaana ogenda ova mu ntebe kubanga bwe wali ojja wayita mu nsozi z'Ewalusi n'ojja n'obeerawo ffe tukubeezezaawo mu ntebe. Ako nno kaba kamanyiiro ate yo nono nayo system namba gwe gy'otamanyi. Kakati olugalo lw'oli mu kusonzaamu omusajja oli atudde mu ntebe ng'omulagira nti aveewo oba takoze bemukoze, bassebo ne banyonjala kubategeeza mulina ekintu kye muzanyirako kye mutanaba kutegeera. Nabategeeza wano nti oyo olubaale w'Abazungu gwe mwogerako nti ffe abalokole gwe tusinza, njagala kuba correctinga. Abazungu si be batandikawo Christianity. Nedda. Kubanga Yesu gwe twogerako si muzungu. Si muzungu. Bassebo ne bannyabo. Si muzungu. Yawula Abazungu n'abatali Bazungu. Si buli alina olususu olweru nti muzungu. For your information. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nabategeeza ne mbagamba nti system gye muli mu kuzannyirako bwe tudda ku kye bayita culture, tudda ku kye bayita Abazungu, lubaale w'Abazungu, emisambwa gy'Abazungu n'obulogo bw'Abazungu, kirasi yaabwe eri above, kirasi yaabwe eri international.
nakutegeeza ne ngamba nti system y'abasajja bano bw'otagitegeera, it's a Babylonian system. Bw'oba togimanyi ne mu ddiro y'ekufuga, nsonywamu ku katono, ne mu ddiro lye w'otuula ekufuga, nkugambye Babylonian system eno, it is an evil system, nti w'otudde wonna ekufuga, unless nga walokoka n'okkiriza Kristo n'ofuna okubikkulirwa kw'ebintu bino. Naye other than that, mwenna abaleekaana basamira simanyi Jjajja Lubaale, simanyi Jjajja Muwanga, simanyi Jjajja Mukasaali ku Nsosi, simanyi Jjajja mwenna muli under this system. Agitegeera yekka yo yakkiriza Kristo okubeera omulokozi we. Ekyo oba oyagala oba toyagala. Nkuddamu, kabi okwata omuzindaalo, wuyo okulaba okutta omuzindaalo, olina kamera mu maaso, bakutunuzaamu kamera, olina essimu, smartphone gizze ebbali, eriko internet, kasita okonectinga internet bwoti, manya you are under control of this Babylonian system. Nkiddamu, system gy'ozanyirako, gwe kyoyagala kiri ekintu kimu, oyagala kutuula ku High Commission eya Intelligence Council of Uganda. Mwami Museveni akuwa ekimotoka, Mwami Museveni akusiime oyingire ku musaala ogw'eggwanga. Kubanga okimanyi bulungi nnyo nti Intelligence Council of Uganda efuna budgeti. Ate Intelligence Council of Uganda gy'oyagala okutuulako efuna ssente okuva e Roma. Erina budgeti, erina funding. Government ya Mwami Museveni naye egiwa ssente. Kati gwe kyoyagala kiri ekintu kimu, oyagala nammwe mubeere recognized. Nga Dr. Solada bwe yagendayo n'agamba nti naffe twagala tubeere recognized. Kati akakiiko ka Intelligence Council of Uganda kali under this Babylonian system. Kakati gwe ssebo wange gwe Jjajja Ligaweesa, bw'otaba mu ffere oli mulwadde. Gwolooza abalugwala tebalina nabo buwangwa bwabwe. Era wano mu Baganda abali mu kutegesa, simanyi misambwa, simanyi mizimu, simanyi mugenze mu nzozi zaawa, gwe mulooza abasoga bo tebalina. Gwolooza gwasoosa okusamira wano tukulabe, olina ebigambo by'oli mu kwogera. Simanyi bajja kunsiba, simanyi neetegesa, simanyi ndikola nnyo nga ndi muzimu. Ebyo byonna ebigambo by'oyogera, number one, oyongera kweteeka mu buzibu bw'omanyi nti obuzibu busobola okujjira ssaawa yonna. Nolwekyo olubeera bukujjidde abantu bategere nti wabagamba. Kiringa ng'olwaliro nze nenva ndandika okuvuma Mwami Museveni, nendandika okumutyoboola, ne mbagamba nti mbabuulira ebigambo bino, manyi ssaawa yonna ŋŋenda naye kambyogere, tukimanyi ogenda. Era tukimanyi omusajja bonna amuwalabula n'omutwala emisinde, emmotoka ejja kujja ekunone. Obeera weereetera lumbe lugenda kukutwala. It's obvious. Kakati saagala wefuule nnyo nti gwokira abalala okutegeera ebintu bino. Bayibuli esomesa, kanziruke butereevu nnyo mu Bayibuli. Ekitabo eky'okubikkulirwa, nsonywamu, ne wajja omu ku bamalayika omusanvu abalina ebibyo omusanvu, n'ayogera nange n'aŋŋamba nti jangu wano, nange naakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi. Kati atuula ku mazzi amangi, ekigambo kino atuula ku mazzi amangi, amazzi amangi be bantu. Amina, Mukama yeebazibwe nnyo. Omwenzi omukulu ono, onaayitibwa omwenzi omukulu, this is a hole, a great hole, okiyita emalaya, a great hole, ho. Bakabaka b'ensi gwe bayenda naye, nabo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'omwenzi. Mukama yeebazibwe nnyo. Bakabaka ab'ensi gwe bayenda naye, nabo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'omwenzi. Olusungu lugamba, with the woman the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Kati eno system eya Babylon, betwogera ku Babylonian system, twogera ku evil system eri mu kuteekateeka Antichrist okujja okufuga. Mukama yeebazibwe nnyo. Bayibuli esomesa, n'antwala mu ddungu mu mwoyo, ne ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emyufu,
ng'ejjudde amannya g'obuvoozi ng'erina emitwe 7 n'amayembe 10. Mukama waffe yeebazibwe nnyo atula ku namulondo ennene. Kakati wano ate abasamira bwe bavayo ne bagamba nti ng'alina amayembe, kati amayembe go ne bagavuunulamu gira emiyo gyabwe gye basamirira egy'abalubaale nedda. Bayibuli y'Oluzungu egamba, so he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. 10 horns and 7 heads. Bwe bagamba 10 horns, amayembe 7, 10 horns, amayembe 10. 10 horns babeera bategeeza power. 10 power. 10 strong nations, 10 strong power. 10 horns babeera tegeeza obuyinza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tuka ku lunyiriri olwokutaano olw'obudde bunziruseeko. Kale soma olwokuna. Omukazi ng'ayambadde olugoye olw'effulungu olumyufu era nga n'engoye ze ng'ayonjezebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi ne luulu, ng'alina ku mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo. Ye mpitambi ey'obwenzi bwe. A lot of information here. Obudde butono nnyo gyesinza kunnyonnyola kamu ku kamu. Katugende ku lwokutaano. Ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwako nti ekyama, Babuloni ekinene, nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi. Kakati Bayibuli esomesa nti ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwako nti ekyama. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kyama, it's a mystery. Oluzungu lugamba, and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon, the great mother of harlots and abominations of the earth. Mystery. Kagamba kakulu nnyo, mystery. Bible etusomesa nti Kristo kyama. Kristo kyali kyama, ekyali kyakwekebwa edda. Kyali kyama, kakano nga kimanyiddwa eri amawanga. Kakati lwaki system eno eyitibwa a mystery? Eyitibwa mystery bantu batono nnyo abagitegeera. System eno Jjajja Jjumba naye gyali mu kutambuliramu. Naye ali mu kwebuzaabuza nti ali mu kusamirira balubaale nti simanyi ye mukulembeze w'ennono n'obuwangwa mu Uganda. Gy'obeera nti obuwangwa bw'Omukalamojja buli wansi wa authority ye. Gy'obeera nti obuwangwa bw'abakibano bamasaaba buli wansi wa mukono gwe. High Council gye yalonze mutuweeyo masaaba omwale kwa High Council eyo ekulira obuwangwa n'ennono mu ggwanga Uganda teriiko. Naye ye takimanyi nti ali mu system eno eyitibwa Mystery Babylon. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. System eno it's a mystery, nti omuntu yenna alina okugibikula, alina okuba nga alina okubikulira ka Kristo n'ogitegeera. Nga Kristo nti naye yali kyama nga waali, ng'atambula nabo, nga lwe luwazi. Babylon esomesa nga lwe luwazi olwakulemberanga abaana bano, nga y'empagi ey'omuliro era nga y'empagi ey'ekire. Haleluya, tuli ffenna. Nga ye Kristo ekyama ekyali kyakwekebwa, nga be bamu ku bantu abakyalirako Ibulayimu, nga kyama naye kati nga kyabikulibwa. Kati kino kyama, system eno se Babylon system eteekateeka Antichrist okukyamya abantu abayitirivu ennyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye Bayibuli era esomesa nti at the end system eno egenda kugwa kubanga tesobola kuwangula. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Duka ku lunyiriri olusembayo. Ekyama kino kyama. Lwaki nkugamba nti kino kyama? System eno eri secret. Bayibuli gisomesa ng'eri mystery. It's a mystery. Gwe Jjumba ne ani bonna bajja na kuyimirira baleekaane kusamira balage bu videos nga abaana bali mu kusamira, abaana bonna bali mu kusamira. Oluvannyuma lwa byonna abantu abo manyi bagenda okukola, bagenda kuyimirira bati bakwate emizindalo boogere. Buli asamira agenda kwetunuzaamu obusimu bwe bati. Edda abantu basamiranga naye nga basamirira eyo mu nsozi, teri n'omu abamanya, teri n'omu abalaba. Naye olwaleero baagala kamera, bagenda kuteekako internet. Internet, it's a Babylon system ezimbibwa. Tugikozesa kubanga ffe tumanyi
era tugiwamba buwambi kubanga tumanyi. Lengera ebikolebwako, tumanyi intaneti ekigendererwa kyayo. Singa njagala nkulage nti singa oyagala okukakasa Jjajja Jjumba nti Babylon system eno togisobola, era mwenna bagamba nti tuli mu kusinza lubaali w'abazungu, nti lubaali w'abazungu kika kirala. Lubaali w'abazungu tebasamira. Lubaali w'abazungu yo system yaabwe namba ewamba nsi yonna. Ayimirira buyimirizo n'agamba nti Uganda mugisaleko gundi cables bazita bata zino zigundi zikebe zitambuza internet muzikutuleko nga bazikutulako mubajjeko internet katwa ng'enkyokaaba ogenda kuddawo okulekaana ng'enkyokaaba Jjumba ng'okakasa nti omuzungu muti. Omuzungu yajja okutufuga tokimanyi nakyoyogerako. Tuddeyo kunono zaffe kyoyogerako tokimanyi. Nkugambye kyoyogerako tokimanyi. Oli ku kintu ekinene nnyo kyotasobola kuzanyisa lwaleero. Nkubulira nti system y'abasajja abo togisobola. Omuntu yenna agisobola yo yayakkiriza alokoka ayakkiriza Kristo. Yagitambuliramu n'amanyi enkola yaayo. Other than that, ng'okyatula ne weetunuzaamu kamera bw'oti n'oyogera eri ensi ng'okozesa intaneti. Nkugambye eyo gye bayita Babylon system. A harlot, a mystery kyama. Kakati olunyiriri luli wansi lusinga okunnakuwaza. Ku bikulula 17 n'olunyirira 18. Mukama ebazibwe nsonyiwamuko. Sonyiwamuko. Nafunamu lusenyiga. Babuli esomesa n'omukazi gwe walabye kye kibuga ekinene ekirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi. Olunyiriri luno tuddemu mu Luzungu tumalirize. And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth. N'omukazi gwe walabye kye kibuga ekinene ekirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo gwampuliriza. Olw'okuminamu 17 kubanga Katonda yassa mu mitima gyabwe okukola kye yateesa n'okuteesa awamu n'okuwa ensolo obwakabaka bwabwe okutuusa ebigambo bya Katonda lwe birituukirira. Kakati olunaku olwaleero bantu bangi nnyo abateeka President Museveni ku nninga. Si yekka. Buli w'onaayimirira n'olaba system ng'einsertinga pressure over the president. Ng'ono kyali mu kukola nti Museveni naffe tuwe kino, Museveni kino kituwe. Ayagala obwakabaka bwe bubere nga bufuga obwakabaka obuliko. Mukama yeebazibwe nnyo. Bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza that's a mystery Babylon. Ekyo kyama. Ng'oweebuuzeyo ekibuuzo, lwaki ab'obuwangwa abasamirira mu Arua ne mu Acholi ne wa tebali mu kubanja mwami Museveni? Era singa babadde bakumubanja bandyegasse ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu Uganda yonna ne bagenda babanje mwami Museveni. Lwaki ono Omuganda ono alowooza nti yasinga okusamira, alowooza nti yatuliddwako emmandwa zonna, ye yaavaayo okubanja? Ono omusajja alina strategy gy'azannya gy'atamanyi na kumanya naye nga system emuvuga buvuzi. Ate egenda muviiramu ebizibu by'amanyi nti bijja baayi. By'amanyi nti bijja ate nga bijja guno omuzannyo oguzannya weereekaanyawo ne bakuwaga naye nga gujja okuzaalira ebizibu. Ate ng'okimanyi ate nga tonna kyogenda kufunamu. Kubanga eno system wetu togitegeera nga tolina Kristo. Ebyo bimuliko muli ku byammwe. Yesu w'abazungu nze kasannategeera nti alokola era awonya. Ekyokubiri, kasitannamala okutegeera nti erinnya lya Yesu lisinga ery'emizimu amaanyi, nti emizimu gikaaba, misambwa gigenda ku lw'erinnya lya Kristo n'emmanya.
kasita nalaba ku buwanguzi obuli mu linnya Kristo ne mmanya solagana mizimu minafu ku linnya lya Kristo erikira amannya gonna. Mukama bankumire.